Wow, nga bulijjo wende nkwebaza bwebaza okutugoberera ekitukoza YouTube zino just kutereza mikolo. Emikolo gyaffe girina bingi. Ne tujagenda tubitereza mu mpola. Waliwo olwenjagala nkugambe ebintu nebirema. Leero nja bikola Zambali Bulasio Mukasa mpaka we Nansana municipality. Njalo okutumira ku bantu banga be Nansana municipality mwebale nnyo okuntekamu obwesige masubiza ebintu bisatu. Eddobozi eritaliimu yadde okujugumira wabula eryogera ensonga zammwe ezibakwatako ekyo kikulu nnyo njagala tukinyweze kubanga kikulu ekyokubiri obutatirira omukulembeze wange kubanga tulina okulaba ng'eggwanga lino likyuka okufaanana nawe kyolyetaaza ensonga nammwe muziraba we all have a genuine cause for a change we need to make some changes nkola ennuŋŋama ate abennansana nze mbategeera ebintu mbimanyi wano tusaagamu naye ng'ensonga enkulu tezokulaba nga eddoboozi lyaffe ligguka Buganda eteeka okufuna siteeka ey'ekitiibwa kubanga ezo ensonga zonna tuzeetaaga okuzinyweza bannange ne Lilian Bagota mukyala w'amaanyi nnyo ali mikolo n'embaga kyasinga okukola event planning okuteekerateekera omukolo gwo ekyokubiri okukakkanya stress ebeera ku bagole nammwe abatesitese emikolo so company bagita Lian Events ani planning stroke consultancy okola ne consultancy njikola bambi obitandika dde ebintu bino ebintu nabitandika 7 years back oya ng'ovaawa naliko decorator watimbako natimbako kyekyakoddusa mu kutimba okutimba stress mungi nnyo nga gwe boss stress aba mungi kyokka baba batekayo ebintu tebamanya tebayitamu naye bakwata chandeliers bwe bazaasa bajja gwe bw'ofa bazaasa wano mu kubijjayo ne bakubalansinga ebintu tebiwera nga yagondeza yatise gilasi kalo stress n'engamba ono ojja kufa akakazi kamanaging emikolo najje planning okola tu obwa manager ngo ina n'ebyobufumbo manya abakozi bibatabula nnyo ng'obufumbo weebuli ng'ate ne bino bejjira era musajja wo mwebaza okulekera obudde naye kale katugende mu bya planning Lilian njagala twogere ku mbaga ekisooka kya byonna atulaba wano muyigirize event planner akola ki kati abalabi baffe abalungi nze bampita Lilian Bagota Kansiime muwala wa omugenzi Bagota Robert erinnya eryo ly'amaanyi tolowooza lwaki ndyesibyeko nnyo kitalo nnyo taata yatugendako nga ndaba gye muvuddeko awo yatugendako naye yentegeka ya mukama kakati event planning byetukola mu event planning kisinziira plana faba planning omukolo from scratch paka weguggwa netumanaginga ba service providers netukola budgets according to the client kyayagala kyetumukolera client bwajja n'agamba nina miliyoni 5 osobola okunkolera omukolo nga ddiko byonna biguddemu tulina engeri ffe by event planner wetukihandolinga netukolera muki mu budget ye nawabeerayo nagaliyani nze omukolo gwanjaga gubere luxury miliyoni nga 5 miliyoni wedding kyonna mwe kyemukola oli ajja buzinakugamba nina embaga ng'ennaku z'omwezi bweziti nsagala budget ebeere mu ssente bweziti kati bwangamba budget ye nange kinyanguya obutazunga ba service provider kupa quotations okitegeera ba service provider nina kuva waggulu paka ku muntu waaki kwatazagamba nti nembaga njagala emalewo miliyoni 5 n'olowooza bazambaali awo omulabu mumuzi nze nina bennoonya abantu bange lisiti zonna nziina ne ngamba kati ono agwa mu kitebe bwekiti kati event planning tumanaginga ba service provider bannaffe nabyo tubikola so ekisooka embaga yonna from scratch nga tewali kiriwo okutuuka lwenaabeerawo mukikola tukikola fe abaliyani ekyokubiri mwe ne munoonya nti embaga bweba erina service provider zambaali ye MC mwe mulwana atuuse gundi saameka akoze atuusewa gundi zambaali program yategedde abanene abali ku mukolo guno ba protocol yategedde okitegeera ebika by'omukazi ebika by'omusajja ezo details benini ba MC ze mwetaaga ebyo natu following up kati ogenda okutuuka ku mukolo stress free omutima gw'omugole agujjamu n'aguwa mmwe n'aguwa ffe waliwo n'ebituukawo abagole notabagamba
n'omukolo ne mugugwaza ne sitabagamba abamu naye omu n'akulemerako n'akubira simunagaliyani. What happened behind the scenes? N'omunyumizaako. Waliwo ebiba ebibi nga tosobola. Ngaki? Nti waliwo omukazi eyajja okuyolera ku kidaala ne tumukwatira ebbali. Waliwo yabadde atwala ekikopo ky'omuko, yabadde atwala olwombo lw'omuko lwaliddemu bingi. Nga mubiraba ebyo byonna. Mawano mikolo lwatulese Liyani kajagala kunyumya biki byolabye mu mikolo naawe ne bikwewuunyisa n'engeri gye tuyinza obbitereza. Byendabye mu mikolo n'ebineewuunyisa. Omuntu ajja n'akugamba bajeti y'abantu 5. N'otuuka ku mukolo nga bantu 100. Ekyo mulimba. Omuntu n'akugamba abantu 5 n'otuuka kale nze sente zensabye si kyekikulu. Naye kati nga badecorator ow'emmere abo soundi ebyo bintu ebimu ye nota service endala nota service zone endala ate no blaming aba service provider kumbe gwabirese wangambye abantu 5 wangambye abantu 5 kati mbantu 5 okugamba manyi tugenda funayo extra chairs 10 nze nga Liyani wadde siza decorators no kale za plastic zibere ku side kwa kiba kati otuuka ne baleeta ebyo 5 decorator bye yaleese ne twongeramu ne 10 zaffe. Zawadolese wanti just in case nga waliwo abayiseemu kati labeezo 600 weziggwawo ng'okyalina ebina mulyeyo munda okubujja olina omuntu alina genda nga ssaawa namba mu kasente akaddako okuleeta obutebe kati ne mufuna abagenyi ne bayiika bakuli bubiririya nitukoze tutya obutebe bwe bagamba ne bakuteeka ku pressure n'obagamba naye bannaye twabala abantu 6 mulina 100 mulina 100 kati mwagala nkola eki kyembagamba mulinayo emikeeka abalala tubaalire batuule tuyiya kubanga ebintu ebimu tuba nabyo mu mmotoka sikulimba n'oyala obukeeka waliwo abakadde abatalina buzibu nga yo batuula naye ogunga guha mu kyalo kuserena nga otunuza omukadde ku kati yo serena eryoke kubanga bo entebe zibaawo naye ebyo bebalaba oka ebyo byabwe kati oli mu kyalo eri n'ogamba abala ku mukeeka ate ebitutuukako nnyo ku introductions ku kwanjula ng'abantu bangi ow'emmere n'akulaga ataddewo essowaani 5 ne ziggwawo n'ayongerawo 10 ne ziggwawo lwakuba usually ab'emmere bamanyi okufumba extra okitegeera awo ne kitukola ki kale obuzibu obwo bwensanga obulala obuzibu bwensanga family members bakola ki balaba wabalemesa okufuna ssente okitegedde bali beesunga omukolo gwa Zambali guzze agenze gukwasa Liyani akozesezza amazima abatuusiza ku service provider buli kimu balaba asaba ggwe kati nga balowooza ofunye ssente nnyingi nnyo mu mukolo kati baba bakulaba nga aduyi kaakati abooluganda batunuulira Liyani nti abalemesezza okulya ku ssente z'abaaba waabwe not specifically baba kale oba taata oba ani oba senga kati ne mudda mu ntalo obasaba ekintu simanyi wekiri mwandirese bino ne tubikola wano siriwo nobimanya sibimanyi naye eno nabamanyira nze mbimma amazzi nokola ki nenkola nze byenina okukola ebyansasuliddwa byenkola kati basinga kugamba kinaki oyinza kati waliwo ebintu by'omunda jjukira ebyabwe bye batereka kati kangambe ng'amasowaani in case nga omufumbisi yagenda okuba wano wabuze oba balina ebidiishi like you improvise okitegere nga mangu oli naakuddamu ng'atayagala gundi ziri wa toilets nsaba kuzindagako jjukira g'otuuse ku site ebintu ebimu tobimanyi naye nga genda eyo kola bwoti naye ate in the long run batuuka ate ne bafuuka bakwano ne balaba toyina buzibu kyaka ne bagenda ne babuza Zambali wamma Zambali bakuwa mmeka kati sente nga zikwatagana okitegeera kati nga sente ze nasaba nganze nange ze nabagamba kati ne batuuka ne bagamba bambi omuwala talina ki kati you end up nga mufuuse ba mikwano nga byoyiseemu kusirikana segeza ba event plan okusomeza kwa basinga okuyitamu kwa family kulowooza nti mulidde ku muntu waabwe sente muliddeko sente empitirivu sina busente bo balowooza nebyoyina kirabika wazijja kumuka so nga ate naawe ojja n'ogamba ow'embaga nti nja kukolera milioni zange emu oba 2 nebera n'obikola bukozi n'obikola out of passion nze bitu yange mbikola out of passion n'abagole benkoledde oyinza okugamba ndi muganda waabwe enkola benge gye weetala n'otama n'otama buveeno bwotere bwolenganga omukolo gugwo
Odeno n'otama. Abamu tebabibala naye nze Mukama yannyamba abagole benkolera nze abantu ne batasiima omugole kasita asiima kubanga yampa omulimu. Era nze abagole bange mbaagala nnyo bangi nnyo. Ennaku zino ne diaspora eyo ngikuttemu nnyo gw'ogitegekera. Ogambye nti waliwo ebintu by'olaba mikolo ebimu n'obisirikira mpaako ebitali bizibu omuntu byayinza okulaba abiyigireko. Ekisookerwa ddala njagala abagole babeere careful naddala emikolo gye batwala ewala gye batakulidde balina obeera ne very careful abantu abali around them. Kintu kikulu nnyo ekyo. Kati jukira oluusi naba tiimu y'aba Ushers sikola nzekka olukitegeera benkola nabo bonna obamanyi baliizi kati ogamba liizi kati bagenze munda making sure buli kimu kiri intact zikansigale ebweru naye ogenda okulaba omwana ajja kugamba anti Lilian okimanyi bansabye oluwumbo lw'omugole omusajja ng'amaze okulya mbu sirusuula n'omugamba ani alukusabye n'akulaga omukazi alukusabye naye nze kajjukira abamu basibamanyi ositubalabye nange nkwata bukwasika vidiyo nentwalira omugole nemubuuza ono omukazi omumanyi bwagamba amumanyi ng'asooka ntereka history kati nze nga ngamba abaana temukola ki temumuwa oli nakugamba twali masoko omukazi n'agamba ayagala glassi z'omugole omusajja anywereddeko kati nalwawo kipiikinga ye neŋŋamba glassi y'omugole gyanywereddemu oba ojagazaaki okutuuka we nakuba ku masimu nenkola ka research kange kati ne baŋŋamba tokimanyi mbu ne bagamba kati womala just drinking n'amazzi ogigatte munda nga bamugambye tabigatta mu nko byonna byakozesezza tebabigatta mu byabalala babiwe ba Asha abiwe oyo omukazi ffe tubaleka ne tukkiriza anti oluusi toyomba okkiriza nogamba madamu kijja kukolebwa bw'olaba ebintu bitandise nga gwe bitabikaka nnyabo nakugambye naye ayomba naye nga oli omusavings omutaasiza kwagwe mulimu ogwakoleesi weebale gwe bakikola nnyo ate abagole tebakinotisinga balowooza buli omu amwagaliza baba balowooza kale eyo challenge yo nagirabako n'amaaso gange ey'okubiri kugamba ani atuuka mu kisenge ky'omugole tukuwe ssente oteekeyo kino emikolo gituuseewaawo tukuwe ssente oteekeyo kino ne bakulaga ebintu ebitakwatagana nobagamba nze mundeke nteekayo byakyakoze eki oli najja agamba ati ayinza okuyita naganyabo gyawe njukira batakumanyirinnya agamba wedda nkulaba omukolo nasooka ngaakweyanza webala emirimu namugamba mbi mwebale kusiima nakugamba ati nina byembadde njagala ontwalire mu ruumu y'omugole nja kukugulirayo kasooda nomubuuza ntwaleyo biki ogenda okulanira nga tebikwatagana nga birimu jeju nga birimu ebyo n'ogamba nedda mukwano nze ebyo sibikola yegamba bimpe namutwale manyu ng'obyokya nga ye bimunyiga kati gwe bwakugamba n'otegera waliwo aleeta embeera kati wembikwatako nange ne bintabukira tebikwata tali nnyini byo kyokola bw'ostadinga embeera ogenda bugenzi mu ruumu n'ogamba omuwala n'oyita omu oba makeup artist kubanga abamu oba obamanyi n'obagamba waliwo omuntu angambye bwati kubanga obugamba omugole it's going to stress her tosobola bimugamba nga ye bigenda mu stressing ate waliwo ne bametron abatasirika batama nga baneemulondeko bametroni abategera awutulwewo nnyo metron eyandiyambye ogamba omugole ekyoka ekyo kigenda nkubulire neguli naye abijjo bametroni muli babi nnyo 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 omulimu gwa metroni kutuyambako omugole bw'aba alisesomuga ekizoka kigenda kugwa relax nze bwendi oba bw'omulaba agiraga nze kaŋŋendeyo ekyo nkimale relax naye osanga yayomba nasangako metroni ayomba mbu yakaviri kateredde simanyi wa makeup abo bo tubafuna naye we batyo obalekerayo tomukuba gundi nyumya ati nyingidde mu mboozi ebadde nyumya kati oyita makeup artist njuka makeup artist olusaba na assistant kati assistant olusaba alaba n'omugamba nno mugole tubereke yafuula ebijja muno waliwo abadde ayagala okumpa gwe n'omunyonyola nga story ekoze eki n'ogamba naye tobagamba gwe just bikin obeere nga weetegereza ekigenda mu maaso oba temukkiriza bantu kuyingira oba okitegeera ogenda okulaba nga kikoze amakulu ogenda okulaba nga omukolo we guggwa nga omugole olina kyomutaasiza gw'osirika naawe nebweru n'oteekayo abaana nobagamba bambi omukazi mumulabeko amaaso olwedde yalina ivo gy'adayagala okukola ki loza mu bwa event planning buno bw'obaddemu kati otya embaga n'emikolo ate nkunyumize event planning emu ninawe nali emmere y'omugole gwe maama
kana katogo ke batu wakumacha twali tuli jinja nalina oyo lash glow katogo kali kawooma sijja kulimba nakalungi kayitirivu kali kankoko muno mosabiriza buletsinga mpako ndiye kamba nedda kati bampa nendi enkoko akatogo kekoko tekasangika banna nga tokamanyi nga sikamanyi bulonyeso kandi akange nekawooma nnyo omongole akakene bakaleta jukira olusi tebagala okulya nangamba yani nkwongere appetite ebeweddewo ne mugamba bampe mama nnyabo n'oli akatogo k'omugole nendi akatogo zambali sijja kulimba simanyi kyali mu katogo olubuto lwantabukako bali bamulemeseza mukolo kate nebake n'okwebaka naye jjukira naggambye nkola ne ttiimu sikola nzekka ne mbagamba leero bintabuseeko ne tulonyawo magdija nemira wa ne ntandika okusesema banvuga okuva saidi z'ejjinja paka gayaza ndabika wenaweewaweewamu nga buli petrol station gyensanga olubuto lutabuseka nga muyimirire okuva olwo neŋŋamba nga tubula kuwa baketi mu kamotokako lasi yali avuga kwolwo twakosa motoka naye ate nga alina kuwa baketi naye yaŋŋamba bana erirya ntoddamu kulya mmere gy'otategeera wali togitegeera wali omaze okulya kali katoga emmere yabadde ewooma okuva olwo ekyo nakyo nenkiyiga omugole baali bagenda mulemeza buli kaseera abe nga simanyi kirabika kyekyali like that kyebaali bagadde omugole n'awonera awo kikaze n'omugole yali musabi yawugula mwangu ye antunya nga alinga baategedde ekigenze mu maaso nga kulaba ofa ng'alaba nfa n'aŋŋamba bambirira liyansole mbadde simanyi bijja kutabula olubuto bye nemugamba tewali buzibu naye ng'ofa tewali buzibu ki ng'abakata bakutte naye baye teyali talina buzibu omugole bambi yali talina buzibu kati nenjiga n'ebyo kati okyalya mmere y'abagole kati ani gwe muteekawo anaalyanga ku y'abagole obutafuna buzibu kakati nga gwe event planner nakivaamu ngamba nga gwe event planner omulimu gwe okuziyiza byonna weetaagawo omuntu buli kaseera asooka byali binzisi weetaagawo omuntu asooka okulya ate nera ogenda ku field ng'olina biyogati byo olina busnacks bwo olina sikyabeera nnyo mmere y'emikolo bayirenze ndwawo n'okulya bambi sikyaliisibwaliisibwa enalabira ebintu ebyo ebisebo n'emmere bagiteekamu ebintu byotategeera kigeze eddogo likyaliyo mu nsi muno ate emikolo lingi ate abantu balowooza byakusaaga bayirenze nali sibibirivingiramu nga ng'ogamba bamutwala eri namwe mwagezayeza nnyo magalo okulamusa munnamu kale ebbanga nemaze nga nkola mu mikolo am getting to know mbu kino kisoboka kino nakyo kisoboka okimanyi omugole ayinza okuba agenda kufuluma engatto ye neebula ebyo mmere buli muntu abyennyumirizaako ne bakidawo yabyennyumya wano nanoonya nagamba naye gundi ebadde wano kyova olaba abantu banyigira bwereere abantu bagoba mu rumu y'omugole okitegeera kozi bagenda kwekwasa ffe ba strangers be batamanyi nagamba oyo makeup yabikoze oyo liyani yabadde mu uno ne bakwekwasa okugoba abantu mu rumu y'omugole muba mutaasa ebyo bingi ko nga tomanyi ayagala n'atakwagala oba okitegeera era nga abagole bensiza okukola bakimanyi buli kyebazze nakyo kyebaddayo nakyo nga kibadde mu ruumu naye waliwo ababuza empale waliwo ababuza biki n'empale zibula kati nga lwaki tezibula kati lwaki baba bazambala kubanga zemutegedde nze wajja zirogeramu ate oba tomanyi banaye oba tomanyi ebintu ebikola oba tomanyi kati n'abakola abagole balina otusabira nnyo ffe ba service provider baabwe kubanga nammwe mubataasa kinnenne naffe batusindikira ebintu ogenda okulaba oli alina omukolo emmotoka ya ddika egudde simanya gundi emusenjuki zimuyise mu face 2 days to the wedding golowooza biva kuki tutuuka nno ekikerezo mu mikolo ne mutunyigira ng'emmotoka efuddange n'ogikoleza n'egaana naye n'otuuka okustatinga emmotoka n'egaana watomerako ebyekisirwawo natomera ng'enkeera nina omukolo wamma nalina omukolo egayaza ne bantomera ekiro nga ngenda ku site kyokka nze mbadde mu mikolo nga nengamba guno omukolo gubadde oba nentuuka neera n'ekizibu ki ekyagwawo ku site nengamba kaka tugenda kukola tutya nga gwali mu mikolo gino Lilian ku ebyo ebyamalogo biki ebyamalogo omugole alina kwekuuma actually abantu balina okutrustinga balina okuba balina distant from her kubanga omulabe wakubeera kumpi buli akola ekikyamu balina kuba distant from her kubanga ba event planner mwebali afuna event planner waliwo ba event planner nga naye ayinza oli enguzi kati nawe obeera shuwa boolonda olina okulonda abantu nga nekumutima ebintu ebitonotono tebibatwala kubanga buli omu basobola omuwa sente buli muntu basobola naye waliwo omuntu alina oya
abantu olina okufuna omuntu nga mugagga ku mutima kubanga ne decorator waliwo abagamba tukowe kino okiteeke wansi mu omugole wanaatuula omugole wanaayita omugole wanaatuula okikubyeyo so just olina okufuna abantu decorator babagamba batya abadecorator waliwo oliwe nyumya bunyumya bamugamba batya alo decorator gwe bagamba omugole waayita olaba watandikira otambula nga baagalamu wa ssente ateekeyo like eddagala alikubireyo n'agaana omukazi yamufuukira ekizibu tebinyumye byatimbye biki naye nga kivudde kugaana kuteekayo eddagala ngalimwe mulaba muntu kuvuma muntu nga mulowooza biri genuine kumbe batuvuma lw'ebyo kumbe waganya okulya bakuyita kulya nze ye musina mulabira amalala mangi tetajja besabala kumba ze n'agamba Zambali gundi musoma jjawe speech ng'ate gwe omugole yagambye tewali abasi kakati bingi byetwogerako tetumanyi batugenda kumalayo naye kyandeteseza Liyani ono ndabe how best can we work together for effective service delivery oba ntegereka nti obadde ompa okusomozebwa kwofunye naye okusomozebwa kwompadde nnyo kuli nnyo mu bantu abooluganda lw'omugole abaani oba ntegereka kuli nnyo outside our industry njagala twogereko inside our industry naffe ffennyini ng'okola nga service provider buzibu ki bwe tukuwa kwajjukira kati gweotunuulira MC n'otunuulira omuyimbi n'otunuulira diko n'otunuulira ow'ebyuma n'otunuulira ow'emmere n'otunuulira keeke gwe bonna bakuba ku mutwe where is the problem olwo obuzibu obusangawa ne tuyinza kukola tutya obulungi kati problem jensinga okusanga mu ba service provider ngaffe waliwo oli agamba Liyani mukwano gwa gundi tisagala kola na Liyani lwakuba mukwano gwa Zambali okitegeera ngaze bwe tunaabeera ano X mukwano gwange naye nina okusanga Gary nsange Dynamic nsange bona bali mulimu gwagumba kuba bifaananyi ate my friends nabe wadde nti X ntambula naye nnyo nina bali bakola era waliwo ababiteekamu feeling nno notuuka ku site omuntu n'akutunya tulina kye wali omukoze kati bo balina mentality eri mbuffe tuwa bakwano baffe ekyo ekintu njagala kukijjawo nze benkoledde bakimanyi wofuna omuntu akukubira nemubuuza ani gw'otunuulidde like service provider kigoyagala n'akulistingira abantu b'oyagala n'omugamba bonna tufune ki quotation agwa mu ssente zaffe bwe tukola ki bwe tutwala kati ali nagamba abo bakola balina gurupu bakola bokka oluwa Liyani ajja kunoonya nzulitaaki ajja kunoonya lashigulu anoonya kinaye ne beerabira waliwo emikolo gye tubeerako naawe kennyini okimanyi tofunangako bantu ne bajja ne bakubuza Zambali ba service provider kyabakoze naye mba bamuwandika nagamba Zambali I want you to nagamba bonna nga we bali wano people benjagala ku mbaga yawe abamu disappointed nagamba emmere nze tempomedde keeke sijagadde nja kufuna abange naye nawandika ab'ebyuma n'abawa omutimbi n'amuwa MC n'akuweerawo abantu tebakiraba balowooza gwe evo waayo banno nagifunako embaga gye nasooka n'okukola embalala yali ya mukazi kye bannange nali ku Sheraton mukono gukuba ennyo omusajja n'agamba ati ikwewodoke kugambire mu Runyakore zijukira na bulungi ali Munyakore n'amugamba bonna bampe nga bwe babadde n'agamba and even you nemugamba munnange I cannot come to mbalala katono nga mugamba nemugamba waki I always enjoy to speak Luganda and at least English, 2 languages. Zimpa comfortable okukola omukolo ne kunnyumira nanga awo n'olunyakolo ojja kulogera kwanza ndikubanya ebitege nanga hati yawugamba buzimazima wagambe ayangamba nedda nze njagala kuleeta wadde oyogere olunyakolo olubiibibi oyogere n'oluganda oyogere n'oluzungu gwe gwe njagala kanemuseera ne ssente nakkiriza n'asasula nako nangamba naye twagukola ne gunyuma nnyo naye kugamba ndowooza abantu bakiyiga buyize abantu balina okukiyiga waliwo emikolo gye mukola kyova olaba delivering kintu kikulu nnyo nga service provider kozi tomanyi bantu bali ku mukolo ogwo okitegeera olina ogenda ng'oli ready to deliver naye buli wo disappointing omuntu amaanyi gabaggwamu tasakuwa mulala tasobola by the nze nfuna nnyo recommendations nnyo okola ku mukolo oguli oli novaawo ng'abagole emikolo egisinga gyonna nange yagamba ani yakoledde kino gundi weebale kanagamba tiimu yonna gye njagala oba nga waliwo ne guest azze ku mukolo naye omukolo gwe nakola kolo nali ntuteba Asha Saagwerabira baali ku Serena naye Zambali ninga eyalingidde family ate nga bali tebamanyi baali banzije ku social media naye nebakwagala nnyo we nakola ku mukolo gwabwe omusajja nampa omulala naye guno omwaka ampadde omulala naye nga just yalaba nkola yange nga tammanyi
ne tufuuka ba mikwano ga mpe nange na family zenyingiriddemu ddala bwe tunakola bulungi kati banaine ba service provider batwayinga nnyo okudeliver nga bajjewo kirimbu bankubye ekikono bankoze kino ate bikola gwobeera ne ba asha muwona mutya okubagwana ku mikolo abasajja bagume abamanyi nga mukola emirimu gino mukiwona mutya banga buli mutu gwogambe bega mukazi wawe bajja mugwana aba ashas abaana mulina obbayigiriza waliwo abaana nga bali determined to work kubanga abasajja bagenda basanga buli lunaku okitegeera buli mbaga balina osanga abasajja naye abaana woba groominga noba traininga nogamba ekyabasajja temukikola ki mukimma amazzi kubanga mbeera mu meeting olumu bakuyise ng'emusi kati amugole omukyala abuuza nnyo ba asha abawala tulina bameka ne bamugamba ba asha abawala abakumi asatu kampani gyakozesezza andi kubuulira nze nkuwa kyange kwagwonyonyere ba asha abawala tulina asatu abalenzi 10 abawala kola shia mutwagaza abawala kola 5 abalenzi kola 4 ekyokukola tosobola kijjawo just go ino training abaana okitegeera abaana n'obagamba guno mulimu kubanga omusajja agenda kukwana akwononera omulimu kubanga buli mukolo abasajja kwebali n'abawala kwebali naye just abaana obagroominga n'obagamba wano wazze kukola ki kukola kola ekyakuleesa okole ki ogende nze balina abaana bebakwana ne bateekayo enamba yange gwe mukama waabwe yes omuwala omusajja onogenda okubuuza abaana n'obagamba ani yawaddeyo enamba yange ng'omusajja weza ekifo naye nga badde ne ku mukolo ne tuseka gamba omwana ye ne yeewonya ebizibu n'awaayo eya boosi kati nze wampereza message neera kati ignoringa kati ye gwe mu byoyiseemu ne bwakuweereza baabonabonera bwereere ekyo kitutuukako gwe you know how to handle naye kati waliwo abaana abalina enjala baagala obbakwana biki n'abalina sharing companies bafe nnyo ku baana omwana avuddewa alina abwetaavu ki waliwo abaana abalina enjala nga ye atunulira kukula basajja naye waliwo abaana nga bazze kukola nga alaba kiri mu maaso waliwo alaba kyakakati mbuulirako gwe event planner omusono gwavawo okubeera ennyo ne babawunsa abangi ku mukolo kivudde ku ki wano waliwo saagala kwogera ku mulimu gwakwa mbaagala nnyo bawo security ani nga bwe bali bonna naye ne bayitirira fe abasajja fe tulina obuzibu waliwo nedda si actually oluusi ekizibu kiva ku mmwe abasajja mulina ebintu byemukola eyo kati embaga zammwe waliwo ababagala ozitaataaganya ng'olina okubeeramu ne bakanyama abasitula abafulumya okitegeera poliisi ebyo byonna tesaabikola kyovala waliwo osanga poliisi eri mu parking babawunsa bali muki mu kidaala kati waliwo ne family abalina rangos ab'eŋŋanda okitegeera gundi tayagala mukulu we ajja kujja n'abantu bakube gundi kati babawunsa jesi babeerawo kalabalaba naye tebalina beera bangi okijubisizza mbu babeera nabuuza zamba wuyo abakwata kano waliwo 7 wali 9 bebakulembera abagole ng'abayimbi ne family issues oba nabo oba n'ekifo ky'okoleddemu nga security temala bulungi oba nabo babatrainingmuko bamanye nti tuli babawunsa obeera kuwabbali omugole n'omu okubeeramu n'alabika naye baba bati ogamba niye best man ye metro niye baba bati noga katonda bwange ababawunsa mukyuseemukko mubeere ebbalibbali kale omanyi guno omukutu twogera ku byonna tetunenya but we just want to make things a bit okay kati betaaga briefing kati anje badde kugamba nti gwenga event planner tofunayo obudde bwogera ne babawunsa kati waliwo abagole nga bo baagala babawunsa bababeereko nga maalo g'abagole yes nga nekigambo maalo manya nga buyigirize si maalo naye waliwo abagole abaagala babawunsa bababeereko awo kumpi for their own purpose naye abamu bakugamba ffe tugenda bebriefingira tetwagala bakole byetwagala bakole ffe tujja kwogera naye notabeera mu meeting yaabwe naye bansonga ebirala biri personal njagala kuwaayo kati kagundi kamu nga gwe event planner ofulenga obudde naawe obusisinkanako bakole ba service provider abo banyonyere byoyagala kubanga waliwo twobaddeko nawe ku mukolo gwe gumu okumanyi bawunsa nabba akasimu ate eri gye baali bambali naye jjukira oyo bawunsa yabba akasimu oyo si muganda w'omugole ye yabaleeta yagamba liyaninze ekya security nina abange okijjukira bulungi najja n'abaolaba neera mu kubasasula ye yali alwana nabo ffe tetukubako limu kubanga ate naabwebiraembaga tugendaomugola ate simu agibbya ate yamuliisa omukuumanabo mwogereko ko nabo singa tiyali mwana kutuyamba nti wano bwebalinga badigira ngaomwana akwata ebifaananyi bwati mu kudigida kakati famire ye yabaleetera
sifa babali mu bagera okunoonya nti naye abadde wano wabaddewo omuntu ono ng'omwana akeera mu bifaananyi ebyedde bu vidiyo bwe badigidda nga bali wali munda nga balaba omukumu naye yali abeereetedde naye kasita baagifuna ne bamunyiga ne bamusibaasiba awo naga temugyali kali wali nammwe temugyali kaakalinza omugole akomewo nga tadda tulinda feno mu kirala tulinda bana omugole nga tadda oba olugoye luganye ng'amazika gali ebabbye essimu ey'ebbeeyi kale mawano kigola by'emikolo ng'ogyeko okuloga oyogedde nnyo okuloga n'otutiisa nga butakola njagala kubirala ebiganye byolabino kati bannaye time management oluusi egaana eva ku ki naye time management oluusi eva ku weather oluusi neeva ku bagole okudilayinga okwambala n'abagole okusula in different areas nakyo kireeta time management okutabuka okitegeera omusajja alina bagroomsmen be agamba nze sisulamu eyo hotero nja kusula ewange wali comfortable ebintu bwe bityo kati agenda ena saaluune ku kyalo omusazi waawe yantegeera abadde alina okusala enviiri ekiro azisaze ku makya oba okitegeera kati time management nayo edilayingisaamuko programu eyo naye nga biva ku bunafu bw'abagole oluusi luva ku bunafu bw'abagole kiviira nnyo ku bunafu bw'abagole kozi abamu kati oli alina ne ba bridemaids abamu ne bakeera ku makya ne babatuukako saawa emu kyokka kyaki ya saawa 3 nga baganya osula omugole waasula waliwo obwo budetails obutonotono ndowooza kiva kubanga bwe wafuna emperekeza okuwerekerako naawe obatya bamaanyi ate nga beetaddemu sente problem b'oyambaza obaleeta mangu naye abeeyambaza tosobola balagira nze mpuli abagole basinga kwekwasa nnyo banenga owa makeup banenga owa makeup banenga owa makeup aba makeup abamu basula ku site because bamanyi nti wendeidile kubanga bo be batunuulidde ba makeup batera okukwata obudde by the way tekyali mbaga esobola kubaawo nga tekuli makeup gyeziri ozikozeeko nali nzikozeeko ng'omuwala tayagala makeup nera yali munyankole nga tayagala makeup yeesiigaki yesiga lip gloss ne Jessica foundation kali katini najja nakola embaga ye neggo nanyuma yali amala bumazi yali amala bumazi saseko nyuma sekyo sijakyogera yali amala go event plana yamala bumazi teyali too much yali wakati lagiri abantu byokola n'essimu kubanga sagala obere kuno gantisa essimu yankansooke n'essimu eri 0783465963 kanjiddemu 0783465963 ndi ku all social media handles Lian Event Planning / Consultancy TikTok kwendi Instagram kwendi the website njina mama ngolaze wala planning emikolo managing emikolo aman event planner ne oba ofunye ba service provider bo ngononya muntu akumanaging omukolo just okuba kwanaganya batuke mbudde kudidde kwenyini ku lunaku lw'omukolo wadde tonkosiza from the start nondeeta managing omukolo ku lunaku olwo n'okwatayo millioni Z5 n'ozimuwa nejje n'abakwanaganya beeyi akutegeeragana lwakanti atya ab'omusolo naye kale beeyi akutegeeragana kwanageze ab'omusolo temujja sina kyenfunaffe emikolo tukola gyabwerere kuyamba bantu eri gundi zo bazita batya pay as you earn kale basabo ne banyabo lero tukomya mbadde ne Lian event planner abadde ayogera ku byetuyita ba event planner kye bakola tunyonyodde okusomozebwa kubasanga n'abagole bennyini olumu mu kaluba mufuuka ekizibu naye ekisinga obukulu n'olumu weather ebakosa naye kyendabyemu ekikulu ba service provider mwe kwe kukwatagana ennyo kusinga yo okubakwataganya mwe kwe kukwatagana ennyo kuba bwe mukwatagana ennyo omukolo gunyuma nnyo mwenna ne babatwala omulundi gumu ne mufuna emikolo emirala mingi ogamba olwali tetugenda kukoma wano Zamba yabeera ku kamera tukolera wano ku X Events International the only number one photographer and videographic company okitegeera bulungi jangu wano ku Access Building level number 2 buza officer X Events jangu ebigabo bitambule bulungi bwe twateeka ka podcast kaffe kano nze okusinga ndi ku mikolo nga bwe gitambula nina okumanya ennono nga bwetambula bwendeeta golaba ow'ennono ng'omanya nnono bwendeeta ali mu service gundi ng'akunnyonnyola bye mulina okukola kakati mubeerayo ne kapri omugole osobola muwa kapri and then after ngamwe ba event planner ongabo ganti ngene mbaga tenaba basobola okuyita nga tukagala kukola mbaga naye tuyitiremu kapri embaga bweggwa era n'oddamu mulina yaako
okulaba katulabe embaga nga bwe yatambudde abagola batono abakirowoozaako batini kwegamba olumala okukola tebakudda namu nga mugende abambi nedda bayibenza abagola abasinga bafuka bakwano bange ebyaddala tunyumiza ddala ku WhatsApp omunyumya gweki ffe tulina bye tunyumya abagola bamu balina zi bizinesi zaabwe nga naawe oli waazo era naawe bawagira n'omufunira ba client nofuka marketing manager omulala towumula kuyiriba naye feedbacks bazibuza nga bagambye oli akukubira n'agamba liyani byagenze bityawe balikola kino gundi nsonyiwa ebyagenze obubi mu famire waliwo abakikola waliwo abatakikola naye gwe kasita oba delivery nze ng'okikubye ozuula otya event planner nti ono si muyaaye ono mutuufu ekyokuzula event planner atali muyaaye atali mutuufu kyandiba ekizibu koza omuntu kyetaaga meeting omuntu in person omanyi waliwo omuntu b'oyogera nabo and you get to know omuntu oyo kati waliwo event planner gyagamba oyagala zambaali kankuddire ne wabeerawo nze agamba oyagala zambaali nenkwata essimu nenteeka mu loud oba nekukola ki bagita batya bino nemuaddinga ku call n'oyogera n'oyo omuntu waliwo abakukuta ennyo neweeraliikirira naawe kennyini omugole ogamba ono nga akukuta waliwo bw'osaba ennamba z'abaservice provider nga taziina wakiyinza at least 90% abasinga abatuufu abali genuine ate ne social media bagyegendereze nnyo kubanga omuntu atekayo waaka atali wuwe okitegeera so it's basically ayina meeting omuntu ne boogera waliwo abantu boyogera naye n'omuntu n'ogamba onannimba ono tannimba wano wenjogedde ni kulimpi simanyi nange